abantu be Kawempe bano basobola batya ku ground kwembadde ebbanga lyonna eri emyaka ena nga ndi mu kisiikirizi kya Honorable Sseggirinya nembeera nga max nvuddeyo na 39 point something nkyanoonyereza abantu bano be tubadde tuweereza ebbanga lyonna ddala bwe batuuse ku ground mwagambye nti sigwana. Yes, kati answer ezo zenjagala mu bantu baffe. Batubuulire twongere okutematema then bwe banampa report eyo gyenja okwanja Allah musonyiwe amusaasire ebyo byonna ebyamusoba kwamugaziyize Kabuli ye. So wakati mu mbeera eyo nga bw'omanyi tuli bantu abantu tuseerera ate olulimi luno weekanga oseeredde. So wakati mu kubeera ku mutana Kabuli ya muganda waffe nenseerera ng'omuntu oba feeling negative emotion kuba mukadde waffe yatugamba wane nnyo fight hard. Bakadde bange bwebanga idinze neneetonda basutye nkutubuulire ku nteekateeka y'edduwa agambye nti ebyavudde mu debate era n'ebyo nebyaviremu okulangira kaadi ne bagikwasa kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ye tajja kubikkiririzaamu era nti alina numbers alina abantu bangi kale nno nti asobola okuvuganya ku bwa independent nga talina card n'abeera nga atawangula. Jjukira abo babadde bwe bagenda mu kusaba card ono babateekerawo consent document oba ekiwandiiko ekyokukkaanya n'okuteekako omukono. Ekiwandiiko kino nga kibagaana okujja okuvuganya n'asiramuka neyewaako erinnya ly'abasiraamu Alex Luswa Luwemba. Njagala nkutegeeza olwaleero nze abasiraamu bembaddemu ebbanga lyonna bemmanyi obulungi teri musiraamu abadde ajja kulonda kubanga wasiramuse bo ojje buzeewaabwe kubanga oyagala akalulu era nti kubanga bakugambye nti Kawempe constituency y'abasiraamu kakati okugifunamu akalulu oyina kubeera musiraamu naawe ojje era ovuganye kubanga osiramuse. Ani yagamba nti bw'osiramuka ku makya akawungeezi ng'okulembera esswala nga akawungeezi okulembera esswala tebakikulimba era yali akubalidde ogwo omuzannyo nti siramuka yali akutomeza. Bwe kiba kyakkuwa nga bawa sympathy nga basinzidde ku katumuyambe abadde mwana wa mugenzi basobola okkuwa naye nga tosose kuteekawo bukolomooni obwo ngaabo. Naye abasiraamu abalokole Christians ntegeeza kuba Protestant n'abakatuki bano babiramu ebintu by'okweraguza ebyo ebyokugenda kubafa ebyokutwalayo ebimulimuli n'ebiringa ebyo n'ebitalina makulu. Naye abalokole abasiraamu n'abasevensidde n'abaprotestant ebintu ebyo tebabikola ki tebabirina. Wagenze ku malaalo ag'omugenzi Sseggirinya n'ogera ebigambo bitakwatagana. Sebo teweebaka, sebo lwana, walabye bwe nakoze ku kaadi jangu oyongere olwane toweebaka. Leave the dead to rest. Leka abafu bawummule tebakikulimba. Nenkwebaza emirimu gyokoze olunaku olwaleero nange ginsanze eno leero ndi eno ndiko eno mu nkoko zange projekiti yange ey'enkoko gye ndimu leero kulaba nti tukwata wano nawali Uganda tusobola okuba nga ate tugitambuza eyongereyo mu maaso. National Unity Platform ge mawulire agasaanikidde wiiki eno era nga Alex Luswa Luwemba bwe tugenda okuba nga ate tutunuulira ampuliriza olunaku olwaleero oluvannyuma naye yennyini olw'okuva n'agamba nti agenda kubanga avuganya ku kifo kino ekya constituency n'eya Kawempe ng'agenda kujjanga independent era ng'ekibiina agamba nti ye akikoze atya alabika nti akivuddemu. Ekibiina kino ekya National Unity Platform kyeyagenze n'avuganyamu okufuna kaadi ey'okuvuganya ku bubaka bwa Parliament oba kino ekifo ekya Kawempe North mu by-election egenda okubanga gyeri ennaku zombi zigenda kubeera 13 omwezi ogwokusatu. Bannakawempe North bagenda okuddamu okubanga balonda omuntu agenda okuddira Muhammad Sseggirinya mu bigere. Naye njala nkutegeeze nti
Alex Luswa Luwemba yali omuyambi wa Kyagulanyi naye alangiridde agambye nti ebyavudde mu debate era n'ebyo nebyaviremu okulangira kadi ne bagikwasa Council Elias Luyimbazi Nalukoola yetajja kubikkiririzaamu era nti alina numbers, alina abantu bangi, kale nno nti asobola okuvuganya ku bwa independent nga talina card n'abeera nga atawangula. Jjukira abo babadde bwe bagenda mu kusaba card ono babateekerawo consent document oba ekiwandiiko ekyokukkaanya n'okuteekako omukono. Ekiwandiiko kino nga kibagaana okujja okuvuganya ku bwa independent oluvannyuma kubanga tebafunye card, era bonna bakiteekaku ampuliriza omukono ne bakkaanya n'ebyo ebyali ebyokuva mu card. Era abamu kwabo betwalabyeko abakkiriza nti card egende ewa Elias Luyimbazi Nalukoola betwalabyeko abamu abakkiriza babaddewo. Njagala kubategeeza nti Wuma Lumagala ono nga Fort Soldier ye yakkiriza era nagamba ngenda kuba nga nkola nga campaign manager owa Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Ate ekiyakoze kirungi nnyo kirungi because Wuma Lumagala politically awo abazimbye ebyobufuzi bye birungi. Wuma Lumagala abazimbye ebyobufuzi bye ebirungi era singa tavuganya independent nasigalawo n'addamu n'akola emirimu gy'ekibiina nga babadde agikola kubanga mu kibiina registra owa National Unity Platform. Naye singa aba asigadde ku mulamu ogwo ndowooza nga ebyobufuzi bye aba bitambuza mu mbeera esinga okubeera ennungi, era okulonda kwa 2026 aba asobola okuba nga avuganya ate n'afuna obuwagizi obw'ekika ekyawaggulu olw'empeera gy'aba ayisizaawo, olw'embeera gy'aba ayiseewo oba gy'ayisizaawo. Mu mbeera y'emu omulala gwe nalabye kulya Sawulo yakutte kyakumeka, yakutte kya 8. Yes, kubanga yasembedde ddala yabadde yasembedde ddala yabadde Kakiika Fred yakutte ekya 10. Then ekyomunda yabadde oli comedian Nsereko Moses box yazebye dedi awo abazeekaawo ne bakwata ebyazeeko ebifo ebyazeeko cause mwabaddemu Dr. Rubagumya yakutuba kya 6, mwabaddemu kulya Sawulo, mwabaddemu Serunkuuma Kenneth, mwabaddemu Senkungu, mwabaddemu Matthias Mulumba, Magala, Luswa Luwemba, Council Nalukoola, be bantu 10. So tutunulira abo abagambye nti bo bagenda kubanga baleka era badde emabega w'oyo ekibiina gwe kyalonze, which is everyone will support kubanga balonzewo ekintu ekituufu era buli omu aba ajja kubanga akola ki abawagira. Kakati tuli ku mwana omulenzi Alex Luswa Luwemba ye n'agamba nti n'ekibiina akivuddemu. Kale nno njagala okusinziira wano Alex Luswa Luwemba Muhammad nsooke nkubuulire ensobi ze wakoze era ne politically wawoogwa era kyekiddako gy'oli singa oba teweeterezezza nakwezuula. Njagala mbategeeze nti Alex Luswa Luwemba, jjukira ono yali atambula n'omugenzi era yamanya nti omugenzi ono obulamu bwe buli mu ngalo bunaatera okuba nga buggwawo. Ndowooza n'eyo mu Aga Khan gye bajjanjabiranga Segirinya bamugamba ennaku obudde bwalifiira mukozi agamba amalwaliro amanene endwadde zimba bagamba ne mutayono na nnyo ssente n'ebirala naddala mu bazungu gyekiri eyo. Bazungu gyekiri nnyo kyamaanyi bakugamba abantu n'omufinyini bamugamba n'oyo agenda okufa bamugamba n'abantu be. Katono yaleka ali akimanyiiko era n'adduka mbiro n'asiramuka ne yeewaako erinnya ly'Abasiraamu. Alex Luswa Luwemba njagala nkutegeeza olwaleero nze Abasiraamu bembaddemu ebbanga lyonna bemmanyi obulungi teri musiraamu abadde ajja kulonda kubanga wasiramuse bo ojja buzeewaabwe kubanga oyagala akalulu era nti kubanga bakugambye nti Kawempe constituency y'Abasiraamu kakati okugifunamu akalulu oyina kubeera musiraamu naawe ojje era ovuganye kubanga osiramuse. Ani yagamba nti bw'osiramuka ku makya akawungeezi ng'okulembera esswala nga akawungeezi okulembera esswala tebakikulimba era yali akubalidde ogwo omuzannyo nti siramuka
yali akutomeza bwe kiba kyakuwa nga bawa sympathy nga basinzidde ku katumuyambe abadde mwana wa mugenzi basobola okuwa naye nga tosose kuteekawo bukolomoni obwo njagala nkutegeeza abantu bangi nnyo bebawadde akalulu nga tebalina na kye bamanyi tebalina wadde qualifications naye because of eri abeera afudde ne bakuwa ku lwoli nja kuwa ekyokulabeka abantu bangi maama waliwo omukyala ali mubaka w'ekyotereeyo bamuyitanga Robina Ssentongo bwe yafa covid eyo nga yakajja omukyala namukyazanga nnyo ku Kingdom FM ne ku KTV naye bwe yafa covid muwala we Fortunate Nantongo gwe baleeta agende maaso n'okuba nga ataavuganya era n'ayita omukyala bamuyitanga Robina Ssentongo koze ate tasobola kuwezala Nantongo bamuyitanga Robina Ssentongo yafa. Tujja kujukira Jacob Olukolis Olanya yali speaker parliament bwe yafa mutabani we Olanya gwe baawa. Tujja kujukira Selina Nebanda eri omubaka w'Ebutaleja bwe yafa muganda we yalina mu America n'okuva actually yali Bungereza gye yawa matuka najja n'avuganya akalulu ak'envundu aka sympathy vote ne bagimuwa n'awangula bamuyitanga Florence Nebanda. Tujja kujukira omubaka yali w'Ebukomansimbi gwe bayitanga bamuyitanga Beya Binime Nanyondo Namaganda Veronica Namaganda. Tujja kumujjukira yali mkyala wa Honorable Mbidde bwe yafa akabenje wali mu kibira Mpanga ku Lwemasaka nga wakayita Empigi wansaawe ekibira kyayita Mpanga wali bole weeks ndo zaali bbiri okulonda kutooke bateekayo omuganda we essaawa zino yono yakyali naye kubanga n'akalulu akaddako yakawangula oyo omuwala oyo juzi mwamulaba omuwala bwe baali mu kuziika Empigi Joel Sonyonyi gwe yayatulira n'amugamba walibuzaabuza abantu nti wateeka omukono ku kiwandiiko nga tomanyi oyo bamuyita Veronica Nanyondo oyo yayawangula era ye yayitawo olwa sympathy vote. So muganda wange Luswa Luwemba babadde basobolera okukuwa olwa sympathy vote because tulina kola bukolomoni awo kyewakola okusiramuka kyali kitegeeza nti osiramuse lwakwagala kukulembera naye tewalisiramuka nga obusiramu obwagala kubanga bali maze okubalira nti constituency ya Kawempe olina kugiwangula ng'oli musiraamu definitely awali maze okuba ng'ogwa flat ebyobufuzi bwe watandikira okubikola ki okubyonoona era n'okubitta bwamazaawo n'ogaana n'okola ekikola ekyasinze okubeera ekibinga na buli nzikiriza ekigaana okujjako abasamize bokka ab'ewa Jjumba aligaweesa ne maama Fiina bokka be bakkiriza mu bafu be bagenda ku malaalo be batwala amaddagala ku malaalo abo abasamize n'abalinga abo naye abasiraamu abalokole abakristians ntegeeza kuba protestant n'abakatuki bano babiramu ebintu by'okweraguza ebyo ebyokugenda kubafu ebyokutwalayo ebimulimuli n'ebiringa ebyo n'ebitalina makulu naye abalokole abasiraamu n'abasaveniside n'abaprotestant ebintu ebyo tebabikola ki tebabirina wagenze ku malaalo ag'omugenzi Sseggene n'ogera ebigambo bitakwatagana sebo teweebaka sebo lwana walabye bwe nakoze ku kaadi jangu oyongere olwane toweebaka leave the dead to rest leka abafu bawummule tebakikulimba nti nno omuntu afudde asobola okutaasa omuntu omulamu genda osome Bayibuli bulungi obadde gwe Alex kitegeeza ebintu bino obimanyi genda osome Sawulo ng'amaze okwonoona nga Katonda takyayogera naye kubanga Katonda yalinga ayogera ne bakabaka ebiro ebyo butereevu kyalinga ayagala okucommunicatinga ng'akimugamba ng'amaze okuba ng'ayonoona n'afuna olutalo lw'amaanyi n'okulumbibwa okw'amaanyi okuva mu Bafirisuuti yadduka ew'omukazi omuganga kankosente ew'omusawo omuganda teyali musawo muganda naye yali musawo oweeyo mweyo ensi yaabwe namugamba nze kunnyamba olutalo luzze Abafirisuuti bannumbye naye Katonda aganye okwogera nange era aganye okumpa amagezi kuki kyemba nkola okusobola okwetaasaako olutalo luno lunumbye. Omukazi n'amubuuza nti kakati oyagala nkukolere ki nze? N'amugamba nti njagala onzuukusiza omuzimu gwa Solomon. Omuzimu bwe baguzuukusa Solomon yamugamba ekigambo kimu nti nze nafa nawummula sina kye nnyinza kukolera wabula saba Katonda bw'ali kuddamu ali kuwonya
olutalo olukulumbye bw'ati omuzimu gwa Solomon ne guddayo mu ntaana. Mu nsi ey'omwoyo oba ffe abagoberera era abasoma ennyo ebitabo kiba kitegeeza nti ey'omwoyo kiba kimaze okutegeeza nti omuntu amaze okufa talina kyasobola kutaasa ggwe akyali omulamu. Era kyovudde olabanga n'abantu abo bwe bafa twangwa mangu okubejjako babuuza aziikwa ssaawa mmeka aziikwawa kubanga baba tebakyali balamu, baba tebakyali mikwano gyaffe. Era ffe abagendako ebuziba n'okusaba ne tusaba tugamba era n'ebyandiikibwa n'ebitabo bitulaga tisinga olota omuntu we yafa nga akuyita akuute ku mukono simanyi otudde naye zuukuka saba mwekutuleko ne waba yali muntu wongo omwagala nnyo. Iffe kyovudde olaba enzikiriza ezimu tezikola na bitambiro byabo by'abagenzi because ffe tetulina kye tuyinza kukyusa ku ye naye talina kyayinza kyusa ku ffe. Ne woosaba ebitambiro okubimala mu ggulu, ne wookowoola bafaaza okubamalayo, ne wookowoola bayimaamu n'okola amaduwa n'okola edduwa buli mwaka ey'omugenzi, tolina kyokyusa ku bulamu bwe ng'ali mu ggulu lye nga yagenda oba mu jjana oba nga yagenda mu ggulu oba nga yagenda mu muliro. Omuntu atereeza obulamu bwe abutegereza ng'akyali ku nsi. Ife abasigaddewo naffe guba mutango gwaffe okutereeza ebyaffe so okutereeza ebyoyo eyakola ki eyavaawo. Kati gwe bw'omala obudde bwo bwonna n'ogenda ku malaalo n'okola ebyo ebyekirogo by'obaddemu kubanga ebyadde bya kirogo guyita ku malaalo emisana ku malaalo g'abantu agatena wa kikaakyo n'otandika okugamba n'okowoola omuzimu gusituke. Bw'obanga byobadde okati yadde bya kirogo babiyita bate ebyo omuzimu gusituke gukole ki? Segirinya lwana, segirinya lwana, segirinya teweebaka. Wabadde okowoola omuzimu gujje gutuga abagenda ogaba kaadi. Wabadde okowoola omuzimu gujje gusiikule enfuufu wali ekavule ku kitebe nga kaadi tebagikuwadde. Wabadde okowoola omuzimu gujje gubabike amaaso kaadi bagiwandikemu erinnya nti Alex Luswa Luwemba. Wabadde okola ebyo ebyekisiru byo ng'olowooza mbu bw'onoogenda ku malaalo abantu bajja kukwatibwa nnyo ekisa kubanga ogenze ku malaalo ng'ewaabwe teri malaalo obanga mu Uganda muno mulimu omuntu atalina malaalo ewaabwe gy'ava. Kale mwana wattu njagala nkutegeeze nti nawo wayokyezza era ebyobufuzi wabyonoonedde awo nawo. Kyokka kino ky'ovuddeyo n'olangira nga bw'ogenda okujja independent njagala nkutegeeze nti bw'oba obadde okuŋŋanyiza ku bisente bukolemu ekintu ekirala genda olunde enkoko ojja kufuna ssente ezimala. Ambulance Segirinya gyakulekera gitunde nkuwa magezi. Ambulance eyo gijjeeko ebigambo ebya ambulance gifuule Uber otandika okukola ssente kubanga era ne ambulance olina busobozi bugiddukanya ate ogenda giddukanya paka ddi. Ye ate ndaba n'ababaka era ambulance baziteekera mu constituency bebagwa obululu ne bazijjayo. Akati gwe ku bunaku bw'oyalesezza ne ambulance gijjeeko ebipande byonna ogende ovuge Uber oba ogende ogikozesa emirimu emirala kubanga toyina kafu kugenda kuddamu kwesimbawo n'owangula. Njagala okutegeeza bonna ababadde bakuwabya nti bakusimiddeko ettaka because singa wavaayo n'osaba World Council ng'ogenda kuba okiika ku City Hall oba ku KCCA mu kibuga wabadde ogenda kuwangula unopposed oba wadde ojja kuwangula with a big margin. Process y'ekibiina kadi tebagigaba kusinziira ku tusaasire gundi. Ekibiina buli kibiina kiba n'emitendera gye kiyitamu. Ekibiina kyali kino okugoberera emitendera egiyitibwamu okugabira omuntu kaadi. Bw'oba wadde oyagala ekibiina kisobola okuwa obuwi nti obadde mwana w'omugenzi wandigenzemu NRM. Ku NRM ebadde eteranga okubawa buwi ne bagenda. Amagezi amala gensobola okuwa yingira NRM. Yingira NRM bwana Alex Luswa Luwemba era bagambe nze nali omuyambi wa Segirinya mu mpeeya akalimo bajja kubanga bakuwa naye ogenda kuvuganya kuba MP wano ogwe ne mukawempe mwobeera obeera nga tusobola kuyitamu
era nga tosobola kutambuliramu. Eri abo ababadde bagamba naawe nyini nga owakanya kubanga wasoose kuwakanya process z'ekibiina ng'owakanya debate. Yes. Wabadde owakanya process y'ekibiina lw'okuba yakoze debate. Naye debate yabadde tuyamba okumanya ekika ky'omukulembeze gwe tugenda okufuna. Ebintu byogenda mu parliament by'amateeka si byakuyisa bivulu. Si kusika bitogi. Kyovuddwa olaba n'abo abagenda mu parliament nga beefudde embo ba kibuli balemererwa. Ebya parliament bya bwongo, ebya parliament bya magezi. Aha. So kakati bagenda kuleeta tugenda kudiscussinga ku governor bank ompya. Ogenda kuleeta kusika bitogi. Omusajja alina edduguli nga 10 twagala omuntu agetula akakika akasunsula abantu president bawadde emirimu nti baleese Dr. Mike Atingo ye governor bank enkulu. Tukubuuze nti gwe Alex Luswa Lwemba mukuba ekibuuzo ng'omubuuza ki? Kaladi ogomizanye ejo gye muzanye ejo parliament si bwetyo munnange. Parliament y'abantu abwongo. Kanso Elias Luyemba Zinalukoola olwokuba nti munnamateeka y'omu ku bantu abatuufu abasaana okubeera mu parliament. I have this one but Mugambe alete Mugambe usinika yo mandia bawe level kambanyonyole. So nsagala werimbe mbolo kuba obadde ne Seginya nga muguluba ku street era ye politics wa parliament nedda. Politics wa parliament wa kuteesa. Era na kino kanchi kugambe n'abawuliriza bonna. President Museveni takyali wakwatirwa ku ground. Eri bonna abaagala okujjako President Museveni era abali mu struggle. President Museveni takyali wa ground. President Museveni wa mu parliament. Etteeka ebbirijja tulitaayiza tulireme kuyitawo tumunyige emikono. Tulwanyise tutya koti masheveewo tukiwakanye. Tulwanyise tutya emisolo egisukulumye tubeerewo ffenna tukiwakanye. Ebbeeyi y'ebintu egenda kulinnya ensimbi twewola nnyo ensimbi nti abaka parliament leteteeka erigaana gavumenti okuddamu okwewola. Ebyo bwe batyo President Museveni bamuzannya mu parliament be bamuwangula. Ne bw'onoogamba nti ogende ku ground ky'onookola ennyo ekyamaanyi ku ground ojagula ambulance. Ye ate ogenda kukola kyekira kati nga constituencies zifuga Kampala. Makindye East, Makindye West, Kawempe North, Kawempe South, Alubaga North, Alubaga South, Nakawa East, Nakawa simanyi bikoze bitya, Kampala Central n'ebirala. Abo nabo aba MP abali omuleza balina kye basobola okukola. Erimu abawuliriza. Ba MPs abali mu Kampala ekisanya kiweddeko nga mbafunyeemu ki. Mumbulire. Ndowooza MP gwe nsobola okubanga nteerayo mukono ye Honorable Nsubuga bali mwezo. Mbadde mulaba nnyo mu Nakawa omwo. Honorable bali mwezo mu Nakawa mbadde mulaba nnyo. Enguudo ez'omu Nakawa omwo bazikola abaayo agezaako okulwana. Naye nga President Museveni oba oyagala okumuggyako oba oyagala okumugezaagezaako bamugirako mu parliament tebamugirako ku ground. Thank you so much. Thank you. Mabulire. Bamugirako wa? Mabulire. Mbizi. Mu parliament si ku ground. Ba MP betwaye tumanya abagenda nga mu parliament n'ekibuli mubalaba bateesa okay kankwecho okulaba Honorable zake wa struggle. Honorable zake wa struggle no mu struggle waffe mu field mulungi. Naye mutuuse mu parliament yetaga babwongo ebyo byagenda okulwana tebijja kukola. Era bajja kuwa kazindaalo oyogere ensonga zonga ngozirambise mu ngeri y'amateeka. Bw'oyogera ng'oli indiscipline bakuggyeko akazindaalo. Ba Honorable Semujunganda babadde mu parliament eyo bakosa bwongo na kumanya bintu. Constitution egamba ki? Etteeka ligamba ki? Kyekikoleddwa. N'asituka n'asaba speaker n'ayogera. Mu ngeri y'obuvunaanyizibwa era ne bamuwuliza ne babakabane kati gwe obadde oyagala gamba mbo nja kumaliriza Seginya byakola nange nja bbawa kibuli ngenda kulwana ogina kulwanyisana. Abantu bakyalina obudde bwebyo. Abantu bakoowu nnyo. Ate nekyali bukoowu n'ebyobufuzi level gye babitaddeko kati byava ku eyo mujje mbadde mulowooza ey'okwesiga enfufu ku kkubo
bino mwakola honorable Munyagwa byakola ng'ebyo simanyi kutwala bugaati mu malwaliro simanyi biki ebyo natebikola njabbawe ekyokulabireko jo Ingrid tulinawe yabadde n'abavubuka babiri nga bagenzi nga batambula bagenda ku parliament nti balwanyisa bagala Besigye bamote njagala nkutegeeze nti Ingrid tulinawe abasirikale batunudde mutunulire bwe bati ne bamulekawo kale bali ababiri byadde babakute bamuleseyo nga yerereja n'akapande ke Free Dr. Besigye bamulesewo yakoze eki ekyo kyongera okulaga nti ebyo ebintu bya struggle eyokusiikula fitina y'enfuufu poteya so tukkirize honorable Nalukola Council agende kubanga gwe twetaaga bamateeka Nalukola bw'anaaba nga ali mu parliament nga byamateeka alwana era asobola okuyisawe asobola okulwana ekiteekateeka ekibi ne kiremesebwa oba naye okuleetayo amateeka amapya kuba constitution agikola ki agimanyi otherwise betwongera parliament ogikakatika mumbu bano balwanyi nnyo mubagala abadde mu komera simanya ali wa field ebintu bino mubitegeere bulungi so nze ndi mabega wa kibiina n'omuntu gwe balonze Council Nalukola Luyimbazi atwale ekibi agende awangule akulembere banakawempe bafuna omubaka omupya anasobola okukola ku nsonga zaabwe anasobola okwidentifying ebizibu ebiri mu mabeeka wempe abitwale mu parliament wabula so okubikola nga bwe gavumenti MP ne bino bye beeteekako bino okugala ambulance babikola bwannakyewa si mulimu gwabwe omulimu gwa MP the core 4 ko core 2 oba core 3 emirimu emitongole gy'ombaka parliament 1 legislate okukola amateeka omulimu ogwokubiri okugoberera oba okulondoola emirimu gya gavumenti omulimu ogwokusatu budget allocation and okugitemaatema n'okugiteekateeka gwe mulimu gw'omubaka parliament bino ebisigadde najja ewammwe nazina amazina ku kyalo najja ku mbaga nafuuka dingomaani ne mumuyita ku mbaga eri ku kyalo najja nazina ne mumuwa akazindaalo ne wabaawo omufaafudde n'abaweerezayo emitwalo 10 ebyo babikola bikozi babakwata obwogo naye nga si mulimu gwabwe wabula actually omubaka waba akomawo gwe mumubuuze nti ku bintu bina omubaka parliament byakola okozeeyo ki ekisanja kino mbikugambye okugoberera budget n'ogirondoola okulegislatinga aleseyo ku tteeka lyonna oba alemeseza etteeka ebbi erinyigiza bannayuganda oba abadde mu parliament nga yebase bibeereyo ne byebaka nebigenda ebweru babiwa tiketi nebigenda ebweru nebikomawo kuno nekizimba ennyumba ennene nekikomera nazimba ennyumba nagiteeka ekikomera nga temusobola nalengera mubaka gyasula be babaka bammwe so njagala mbategeeze nti mu nsonga eno tukkirize Council Luyimbazi Nalukola agende bwe kiba nga ye yasobodde okuba nga afuna kaadi y'ekibiina tukakasa nga ajja kuba musajja ffe tumukoneddemu guy oyo muyivu nze nkolagana n'abantu abayivu ali reasonable ali articulative aba ayogera ensonga oziwulira n'obwongo bwennyini mugezi sisuubira Nalukola kwebakanga MP baffe abamu mbalaba mu parliament ane mu kusoma budget nga beebaka kyokka nga babiwadde ssente abantu gye bali eno bakoowu era bakambwe bakiwuli tubibagambye so njagala kuwunzika nga mbagamba akalulu k'ekawempe kanga 13 omwezi gwokusatu bafu tubigere mwenna mugende muyambe akalulu ako musobole nti mukazi gye muli constituency yesigale nga ekyaliyo opposition era musobole okulaba nga akalulu mukawangula Segirinya gyali kyemanyi okusanyuka kwe nga owa NUP akoze ki awangudde ekyo tuba tukola ekyo kisobola okuba nga kitambula bulungi otherwise munada mukweruma mbo simanyi nze tebampadde kaadi kanvuganye nzekka bana batawadde kaadi nitukulaba nga ojja ovuganya wekka manya ebyefuzi bwe gw'obyenonedde kubanga ekibiina wasazeewo n'oyingira process z'ekibiina mu nkola eri democratic bw'oyingira mu process bwetyo obeera olina okukkiriza ebinaagivaamu ebinagivaamu oba obiwakanya ogenda mu kooti
Woba togamba mbunonze akalulu tebampadde kadi kati nze independent. Very good. Bw'obanga togenda gena mu kooti kuwakanya process tuza nia. Abasoga bagamba tyama wansi. Tyama wansi. Abanyankole bagamba sitama hansi. Sitama hansi. Abaluli bagamba ikare. Ikare. Bw'andaba tula wansi. Otherwise tujja kukukolako obutali bulungi. Naye nga munzikiriza mbategeeze nti Dream Restaurant eri Wandege yawo bamuyita Namubiri omukyalo mukwano gwange. Mugendeewo obeera mungokola mu kibuga Kampala oyiseke Kampala enjate kulumirawo notagenda ku Dream Restaurant ofunayo ekyokulya emmere yunayina weeri okuvidala ku kyenkya ku makya chai ekyemisana n'ekyeggulu genda oyo abeere ate akwasaganya ate ne oyagala ka delivery tosobola kutuuka oli bize badde wala naye okuba kubisimu ejolaba wansi esemyonka ga mukaaga nga omugamba bankoleyo ka delivery ndi wano waka ne woba oli wona waka ochaza abagenyi bo 8 10 15 oyagala kufumba ojja mukubira jja kufumbire ne woba olina omukolo nga munene oyagala kwanjula kukyala kuyingira lumbe n'ebiringa ebyo duwa n'ebirala era mukubire ajja kujja kufumbire Wandege ya kukatale akazi ekizimbe kya katale ku makuba agabiri eno bankoko eno gate ya katale kati aga makubo gatambula gombi masa Dream Restaurant ja kubanga ozirengera oba oyise mu bitaala wakayita mukatidi kati tonatuka ku First Pharmacy era ojja kola Dream Restaurant weyongera katonotuka ku Equity Bank olesi kuba ekyambuka Equity Bank agitunule bwoti ogenda laba Dream Restaurant yawe endala waggulu era nawo okyame bayine emmere eyaffe enyama eri boil enkoko eri boil ekinyanja ekisiiko bulungi ennyo byonna engege ya boil n'ebirala byonna ojja kubanga obisangawo akaceera akalungi ennyo n'omubisi guli ogaffe omuganda weeguli ogw'amatooke so teri tonto naye wali omubisi ogw'amatooke ojja kubanga ojja banga ogusangawo era bakwasaganye bulungi balina abaana abalungi bali fasta mu kuweereza ate nga n'ebintu byabwe biyonjo nnyo nyini ddala bakoze ku mikolo egy'enjawulo bakolere ku bantu abangi abantu balina obuvunaanyizibwa bali Wandege era bonna bali ku Dream Restaurant nange wendya wemanga ndi mu kibuga oba mu office zo mu town awo kuba bukubika simu bajja kubanga bagikuita kubanga abaana bakola delivery we bali enamba 075 595 ye namba ya Dream Restaurant oba eya Namubiri yennyini gwokubira ebintu bisolo kwanga bikutambula Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kosa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo tusangibwa Wandegeya okulira n'akatale ku Byashara Road Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering oyina embaga matikira lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe bantu bangi oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiri ku 075 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Alex Luwemba agambye agenda kuvuganya independent nti ekibiina akivuddemu. Alex Luwemba twagala okwagaliza emirembe genda era ffe abakatuli bagamba nti siibula omuddu wagenda emirembe siibula omuddu waffe leero omuddu waffe leero kakati Alex Luwemba tukugjeeko engalo genda offe genda bibyo bw'oli wulira ng'oyagala okudda olikomawo naye nga ffe tukugjeeko engalo genda ogwe bibyo genda ogezeeko ate singa wajja kubwa kansala wandiwangudde naye bino bye bwerijjamu ssebo bino byabanene bino byabajenero sajja ayimba bino byabanene gwalowooza baali bategeeza biki baali bategeeza bino byabanene ate gwe n'owanika omutwe bizibu kale tumwagaliza birungi beerere baddaffe mugende mbajjukiza Dr. Senjobe kale mugende wa Dr. Senjobe owa Biv Organic wali emengo opposite BBS Masengere gwalina obulwadde obw'enjawulo alusazi aniya
kulesa kabotongo Sirimu asirimu tamuwonya ne kabotongo manyi ga kisajja mchala tofuna lubuto okosako family planning kati wajivaako lubuto luganyoza baleka bandoga cheka mujja wange yandoga cheka ngasiza alabana tebakuloga hormone zote zili balanced genda yo akusoka kuteke kudagala balancing hormone zo ebintu so kwanga bikuterede chenja Dr. Senjobe China nti akozesa ba medical doctors okujjanja basoka kukebera ati yeta kuyako buyimu dagala nti genda uwona soka kukebera ne ba medical doctors bede na kufumbira dagala etufu mugwanga yonna abunye ekayunga jali awo kukati komwe erugazi jali awo kwa Busabanka eruwero jali Masaka nembala ne wane emengo ulaba kunanta wetwa oba ku nkulungo ya Kabaka eyo jite katono nnyo tuka koti emengo opposite koti emengo lwekikuwe kyamaawo waliwo office ya Uganda Telecom edda ekitukubo kikwate katono nnyo maaso ja kubosanga ekizimbe kiriko Biva Organic bwoba ovudde ne Masaka Road botuuka kataleke emengo era gamba nze ngenda ku Biva kyambirawo bajja kubanga bakulagirira ku Biva Organic wa Dr. Richard Senjobe ajja kubanga akujjanjaba bulungi nnyo appetite toyina toyagala kulya wenna okozi oweddewo gendayo asolobanga ate akutegeera toyina tulo toyagala kwebaka oba oyina otulo tungi amanyi g'ekikazi nagwo ajja kubanga akuteteekaja era osobola okubanga otereeza bulungi emirimu kale munzikirize mbasibule kama abankuumire